amannya? Amannya gange mpitibwa Kamugisha Ashaba Joan nga nkolera Kijabwemi. Ndi mulimi nga nkola endokwa ez'okusimba mu nnimiro. Kati ffe tukola ka Nursery Bed gwe nojja n'otwala mu main garden. Tukola ebintu eby'enjawulo okugeza tukola green pepper seedlings ne tuzimerusa gwe nojja n'otwala ekintu nga kiri ready. And then ndiirwa ezisinga tuzikola ebimuli, ebibala. Omulimu guno ogumazeemu bbanga ki? Omulimu sigumazeemu bbanga ddene, ngumazeemu ndowooza emyaka 2.5. Lwaki wasalawo mu mirimu gyonna egikolebwa abakyala okole guno omulimu si ye main job eyange, neeringa side job yange. Wemaliriza eri byennyina okukola, nkomawo wano ne nkola bino, sobola okwongera capital mu mulimo gwange omulala. Omulimu guno gutambula gute? Omulimu guno si mubi ng'emirimu gyonna. Ku makya nabadde nnyumiza mukwano gwange twasanze ekibaala ky'akatiko. Bw'oba okula akatiko olaba wano waliwo kangi naye wetunulako mu maaso go olaba tebukyali bungi so n'oyaayaana atodde eri. Kati naguno omulimu bwe gutyo gufaanana. Obugumiikiriza bwetaagisaamu w'oli olina kunywererawo. N'ebisomoozo byonna by'osangamu n'okusomooza kwonna kw'osangamu olina okugumiikiriza n'okukola kubanga ssente zijja eza buli kanaku oba wazitegeka tutega butezi. So at season wejja n'otandika naawe okuzinoga. Omulimu guno kikyoyita ogutegeka? Ogutegeka ntegeeza nti ngenda mu dduuka ly'ebirime n'engula ensigo n'enziyiwa. For example, ennyaanya zitwala 21 days. So mba nnina okuba nga ntegesa ennyaanya season weetuukira ng'abantu bange basangawo ennyaanya ziri ready. Si nti enkuba etandika mwezi gujja ate n'etandika wiiki ey'omwogo omwezi. Mba nnina okuba nga nategekako aliya kubanga n'ensigo zirwayo mu ttaka nga tezinnafuluma. So that when your clients come, teba getting disappointed nga batuuse ku bed yo. Ensigo zino ogoberera kino ogamba nti kati kanjiwe kino oba kammeruse kino kikyogoberera ng'okola selection y'ensigo gy'ogenda okumiza? Brand oba variety? Ngamba variety. Variety kati wali abakozi ng'omanyi ono omukozi mulungi sijja bamenya. Nomanyi ono akola zino ensigo azikola bulungi ate wedda kweno side kweno ensigo ono yakikola obulungi. N'oluusi oba wayiwako n'ogamba we nayiwa eno type teyavaayo bulungi so n'ogamba ate wenjuwa eno evaayo bulungi so neweesiba ku ekyo ekivaayo bulungi. Omuntu anaamezesa ensigo agoberera ki? Omuntu anaamezesa ensigo tusooka kutegekawo we tugenda oziyiwa. Tusobola okutereeza akalimiro kaffe ye first thing. Osobola okwokyawo kye bayita okwokya ekikoomi ne tufuna that black soil. We tumala okwokyawo awo n'obuuka tuba tubwokyeza nga bufudde tuba tufunye n'oyo manyiwa. We tumaliriza ne tutereeza ne tugyamu obuyinjayinja obunaabaamu ne tuyiwa ensigo. We tuba tuyiwa ensigo sobola n'ogattamu manyiwa g'oyina mu eryo ettaka so ate ensigo zivaayo bulungi. Manyiwa omuzungu? No, manyiwa nze ntera kukozesa bukuta bwa nkoko kubanga era n'enkoko neekubirayokko kati so obukuta mbeera mbuyina ne mbuyiwamu. Ne ziri ensolo endala ente ento nabo obukuta obusa bwazo bwe babuwoza osobola obukozesa kubanga nabo bukola bulungi. Then n'oyiwako ensigo zo bulungi nnyo n'ofuna essubi n'obikka. Ensigo ezisinga tezirwayo mu ttaka. 3 days nga sukuma wiki abeera avuddeyo ne spinach. Then no raisinga shade yazo woba woogiye bed nga kusana kangi.
kyetusinga okukola ng'otegeka nursery bed. Then stage eddako ebeera ya transplanting. Engeri ffe gye tukola nga tukola nursery bed, tuba twakubadde obuveera tutera buyita bukopo. Kati obukopo obwo bwe nzija mu nursery bed yange ngenda ne nteekamu ebuli obukopo. Nenninda ennaku endala akantu kano kagume mu kakopo. Then n'omuguzi wansangira n'akatwala. Akalime ko transplanting ze kaba keetaaga kumala bbanga ki mu kakopo? Ogamba nti kati kakutte. Okukwata kwako kuyinza okubeera a week. A week and a half kaba kaggumidde. Then okubeerawo ku nursery bed kisinzira ba client. Kati webeera mu season ya nkuba, ba client baffe babeera bangi, so ebintu tebibeera bikulu nnyo nga mu musana, kubanga buli omu abeera alaba enkuba ng'era ayagala ateekeyo. Enkuba emuyambeko okufukirira. Kati ebbanga lyekeetaaga okuba nga kali ready okutwalibwa mu nnimiro, 1.5 weeks kaba kakakasizza okuba nga katwalibwa. That's if kali ku demand. Naye webanga demand teri nnene, tusobola n'okukawongera mu wiiki 2 ne kakakasiza ddala. Osinziira ku kyogamba nti ennyaanya oba green pepper oba ki kankole bungi bwe butye. When you're doing the things of the nursery bed, otunuulira nsawo yo na capacity y'aba clients gy'oteera ofuna na season ki gy'olimu. Kati oba olina ssente bulungi okola bungi, kubanga oba olina obugumiikiriza obulinda ezo ssente okola ki okudda. Then woba olaba nga season ng'ebintu bijja tambula era nawe okola bingi. Waliwo wotuuka ng'olabira akanteekayo just buno, osanga bunaatambula. W'osinzira ku bungi bw'oyinza ossalawo. Obuveera buno bwe muteekamu ebintu bulimu ebika? Yes, obuveera bulimu ebika. Kati akaveera kano kamu amaduuka agamu kibeera ki roll. Kati roll emu kubeerako kilograms. Kwezo kilograms buli kilo is 9, abamu batunda na mutwalo. Kati wabeerayo abatunda akaveera nga kayaya, nga kanafu, nga ne woba okakubya omulundi gumu kasobola okubaluka, okuyulika. Then wabeerayo obulala nga bulungi, n'owobukuba ebintu ebibaddemu ne bifa osobola okuyuwa ettaka n'oddamu n'obukuba. Bwe tuyita scrap, leero tukubye scrap. Naye scrap oyo abeera mulungi, ye quality y'obuveera eriyo. Musalirawo ku ki nti guno gulina genda kuba ndaba obuveera waliwo obunene, waliwo obutono, waliwo obutono ennyo, waliwo obutono ennyo. Musinziira ku kyogamba nti kino katukiteeke mu kaveera akanene, kino tukiteeke mu katonotono, kino kiteeke mu kanene akasinga. When you look at plants, wotunuulira ebimera birina roots za njawulo. Waliwo ebirina roots ezitali ngumu. Vegetables ezisinga zirina emirandira minafu. So tetusobola kuteeka mu kaveera kali akanene nnyo. N'ebbanga lye bumalawo ku bed tono. Okugeza nga spinach ne sukuma wiki ayanguwa okugenda. So omuteekamu akaveera katono kubanga n'akaveera ka bbeeyi. Oteeka mu kaveera katono kubanga bwanguwa okuvaawo. Then kati oba okolanga emiyembe olina teeka mu kaveera kaneneko oba emmwanyi, kubanga emirandira gikola ki? Minene ate girina amaanyi, giyita namu, ate byo birwawokko. Kati wano ku faamu y'eno olinawo ebirime bika by'ebirime nga bimeka? Nina ebirime envendiirwa, vegetables. I have vegetables, I have fruits, I have flowers. Wadde flowers tennatuuka kubeera ku large scale, naye nyinawo okwebimu. N'emiti gy'ebisiikirize. Biriwo ebisinga okutambula? Byogamba nti bino bye bisinga okutambula ebitalwawo? We tuba tukola nursery bed,
tetwesibira ku nsonda emu byonna bitambula mu kaseera k'otasuubira nti bigenda ttambula olina kubeera ready mu koona zonna obeerawo nga kwolwo tewakoze ennyaanya buli ajja for example nja kuba eno season gye tubaddemu abantu batubuuziza bbiringanya ne sukuma wiki ate ng'emabegako obadde okola bbiringanya n'adiba n'obijja nawo n'obiyuwa tudde abantu banoonya bbiringanya n'obabuuza n'okubabuuza mwagizuddemu kantu ki so tolina kyeweesibako buli kimu olina okumakinga sure okirina kubanga tewakoze program na kasitoma yajja kubanga akimanyi ebintu bibeerawo aba ayagala akitwalirewo kubanga obwagazi bw'okukisimba buba buzze gy'ali so aba tayagala kumugamba sikiina ddi lwolangirira n'ogamba nti kati kino kidibye ddi lwolangirira mbino ekyo kidibye kifuuse kya mudibo kati nga vegetables ziri short term waliwo woozitunuulira bagambe ntya nga zikuliridde nga zikuze ng'ezimu zimulisiza n'okumulisa nga bumuyukiridde we tubeera mu gundi y'omusana n'oboteekako manyiwa tekikyatambula jjukira n'akaveera we kaliira katono that is when you say surely I've given up on this one kakiveewo obuuka nga tobwogeddeeko obuuka bwo tebubatawaanya wano obuuka butusumbuwa naye we have preventive measures ze tukozesa eddagala lya njawulo okufuuyira okugeza nga oselamactin dudufenos duducyper byonna byemanya ebifuuyira akawuka tugezaako ne tufuuyira then n'obulwadde obutera okujja naddala mu nkuba tulina bright mazzi gaba gayitiridde ne mu nkuba ebintu bivunda so challenges we ziringa any business neno naye erina challenges zaazo twongere tugaziwekoko ku bisoomoozo byakusomoozebwa ki byosanga mu mulimu ebyokusoomoozebwa challenges kati nga nze wendi siri kumpi na mugga so amazzi ga bbeeyi kubanga bwe bambiringa amazzi gange bambiringa commercial si domestic kubanga ngakozesa kukola ssente so amazzi ga bbeeyi gyendi so ate sisobola kuva ku location gyendiko nzire ewalala kubanga ntagetinga luguudo so mba nyina okukozesa amazzi ago then n'ebintu okubibba abantu babibba wadde si kyekiri awo mbu nno nnyo babibba then okuvunda mu budde bw'enkuba then akasana bwe kabeera kangi obuuka oluusi bubeera stable n'obwofuuyira bubisala obwo obuyenjeyenje busala emitwe ogenda okutuukawo nga kikala then ensigo obutamira sometimes baleeta poor quality seeds ng'omukozi wamwesiga naye ku luno n'akuyuwayo yes byebimu ku bisoomoozo wano wooli wawo oba opangisaawo mpangisaawo yo si challenge okubanga wookolera opangisaawo wookolera ng'opangisaawo teba challenge kubanga oli mu kukola ssente ofune ewawo kati bubaka kibo waliwo abantu abataagala kukola nga liya emirimu baginyooma kuba guno omulimu gulimu okukwata mu ttaka gulimu okwevulunga mu ttaka ate mpulira oli mukyala eyasoma so bubaka kibwo abantu ogeraageranya n'emirimu gye bakola that is hard obubaka bwempa abantu bonna abali eyo kisinzira balirawe ne ku vision gy'olina oba tolina kiruubirirwa kinene togenda pushinga so hard mu kona zonna tokuyita kuyiriba togenda yiriba wano oyiribe wali oyiribe wano just make sure you have a dream and when you have a dream and a target know where you're supposed to get the money from and clean money we are talking about clean money because when I come nenkwata mu ttaka ngenda funa ssente nga nnungi nga teziriiko kino na kiri ne wenkwata mu ttaka okukola njala tudde zino zisiize wenzija nenkola nenfuna emitwalo 2 oba emitwalo 4 kubanga gye gisiiga enjala ngenda kufuna emitwalo 10 nsobola okutuulako emitwalo 4 ate nenzirayo mu njala nenzikola bulungi nnyo nenfaanagana nga ggwe atudde waka ng'ogenda kulinda mitwalo 4 ate zijje n'ebigambo bingi
So make sure you're ready to work. Make sure you're ready to hustle for what you want. Ewasigadde. Inafuna sente ng'osifunirako n'ebigambo. Omulimu gwo guno ogulabawo mu myaka 5. Nga we nkubiddeko I have a dream of expanding ku flower side. Gulaba wanene nnyo. That's if I still have life and health. Okay. Now, omulimu guno ogwenyumirizaamu? Nnyo. Gino waliwo ebintu ebirungi, ebintu ebisinga okunyuma, sente za buli kanaku zinyuma. Yes. Ate ne zijja mu kaseera k'obadde tozisuubiriramu. Funyemu ebirungi bingi because I rent. Ng'omuntu omulala yenna, you have bills to foot here and there. Kati sobola kuddawo ne neralikirira rent kubanga nga nkoze bulungi nnyo nsobola okufuna rent in one day. I've gotten many good things. Like I told you, I have another business, yes, which I look at as my main business. That is, I work in the tourism sector. So I fetch money from this small business of mine. Atene ntwalira so ono ye mama woli business yange endala. So sijja kunyoma ono. Bye birungi ebimu byenfuniddemu, like registering a company si kyangu. Nakyo kyetaaga ssente. So you're not going to register a company nga toyina kapi. So yava eno naddeeri. So kumpadde ebintu ebirungi bingi bye neenyumirizaamu. Abalala abasinga okulemesebwa okukola emirimu beekwasa akatale tekaliiwo biki akatale kokko kali katya after products zo zonna ozikoze ziri ready akatale kazo ko kali kali. Maguna mulimo, we need hope and faith. Each day that passes olina okubeera ne hope. Yes. Nosigala ng'obirabirira nga agamba kasitoma agenda kujja ku ssaawa 6 oba nga watuusewo ku ssaawa 2. Oba tolina hope oba ogenda kulemererwa. Era akatale oluusi kabula kubanga abantu bayinza okuba tebajja bulungi. Naye kugumiikiriza. Nga we nakubuliddemu toyina kasitoma gwe wakoze naye appointment muno ojja kujja kweno ssaawa ogule. Luba lumu n'omulabirawo nga ate n'agula in bulk. N'ogamba kale banaye bulijjo manyi nnyina bingi ate sirina bingi. Gabimazeewo n'otandika okuyaayaana. So hope and faith keeps you going. Mweguna omulimu. Programu eno egenda kubeera ku Improviser Radio Bukoyi n'abantu oyagala bakabuyagala okuweereza n'abantu babinjawulo oyagala okutumirako like. Njagala okusooka okwebaza Katonda ampa amaanyi n'enkola bino ebintu selflessly. Then nebaza family yange, nebaza mami ne daddy. Mama nga akugamba salako enviiri okole though not cut off the hair. Simanya tosiiga njala then nogamba but nzaagala. Mami atukubiriza nnyo okukola. Ne daddy yayogera kigambo bimu bibiri n'akugamba wotaakole gwamanyi nze byange mbiyina. Osigadde kulwana lulwo. If you want to buy something and you can't even buy it twice, that means you're poor. So you have to be in this world ng'olina ky'osobola ng'okola ate ng'okozesa n'amaanyi n'okwagala. Then baganda bange, they've supported me. My family, gye nnyinza okugamba empeereza bakasitoma emirundi egisinga. People come to buy from me because of my family. I really thank them a lot. Mami ne daddy, my family, my relatives, my clients, mwena gye muli, I really thank you a lot. Oyina abantu bokozesa? Abakozi bentera okufuna be bano come and go. Ajja ku makya nakubawo tukiyita kicuba n'agenda. Kozesa abakozi ng'abamu? Abakozi babeera banjawulo. Nsobola okukozesa abakozi nga 20, 15 okusinziira ku kiki engenda okukola.
kubanga abamu babeereyo mu field nga bakunoonyeza kino bakunoonyeza nsigo za kino ne bazireeta abalala ne bakuba obukopo. Mami ne dadi Kamugisha bakamugisha mubayita bakituufu batusomeseza. Nkubiriza abazadde mwenna gye muli musomese abaana okukola. Ssomero yes lituwa byonna but we need the real world. This is the real world. Kukola.